Amasasi ganyoose mu masiro ga Ssekabaka Kalema agasangibwa Emmende Busiro mu disitulikiti y'e Wakiso. Abalangira babadde batwalaganya bannaabwe ababadde batta omulambo gw'omugenzi John Baker Bukenya yafa wiiki ewedde, nga bano tebakolaga ku Sunday ewedde nga beewera nti si bakukkiriza mulambo guno kuziikibwa mu masiro gano. Musika muntu tambula paka Masaka taata n'agamba bonna bbeere. Ekiwandiiko kiva mu Lubiri Emmengo. Obuzibu obuli wano abanabbeere baagala kujja kubaziika wa ku Lubiri lwaffe olwa Mmende Kalema. Nze ndi Poliisi eyituddwa bukubirira okutaakiriza embeera era nga abaserikale bawandagazza amasasi mu bbanga okugumbula abalangira abadde bawakanya ekyokuziika omugenzi Bukenya mu masiro gano, nga kino kiddiridde bano okutandika okukasuka amayinja ekitabangudde embeera olwo enguumi n'ensambagere ne biseka nga waliwo n'abatasigaza mannyo mu kamwa. Yadde nga amakyagaleero batabani b'omugenzi batuuse mu yafeesi ez'enjawulo era ne bakkirizibwa okutwala omulambo mu masiro ga Kalema, basanze abalangira baabeetegekedde nga bano batandise okusima entaana ku mpaka. Olutalo ne lubalukawo nga Navakana ne Nnaalinya Maria Luwedde akulira amasiro gano bakira baalaajanira abakulu mu gavumenti y'Emmengo n'eya wakati okuvayo babataase. Abo abatali balangira b'engabi tuli wano ne poliisi etutunuulidde. Babadde tebasima batandise okusima naye nga poliisi ki nga weeri etutunuulidde naye nga tebatugambye tetulwana kati tetumanyi ani agenda okuyamba ani oba ani agenda okuyamba ani. Kino kya nnaku nnyo ayibeene kubanga abantu be tutambuliramu tetubategeera bulungi. Kitaawo n'agamba nti ye si mulangira, gwe omwana n'ova eri n'omugamba nti oli mulangira. Kitegeerekese nti n'omugenzi gy'abadde awangaalira erw'ebiwoko mu Buddu nabo babadde baakumye olumbe nga n'entaana baagisimye. Mukiitika mukadde kano waliwo amawulire agafulumye kubanga bali bannabbeere baffe nga baga nti babadde basimye entaana era nga bo balinze mulambo gwabwe. Nze jjajja afudde ne Diamond ina ku simu yange nga twalisoma nga tugamba tumuziike mu kyalo, lwaki bamuleeta natali wange oba batutte. Gye bigweredde nga poliisi eragidde omulambo guziibwe mu ggwanika, enjuyi zombi zisooke zikibeera endagabutonde yaagwo ng'ekifo kyonna kisigadde kibunguluddwa abasirikale ba poliisi n'amagye. Omulambo gugira gudda mu mokyale bwe beesootinga nga family. Yandaga we bagenda okumuziika erwabwe okwo n'angamba nze kennyini ayogera nga neesitukidde kubanga bwe bamala omulangira okunoonyereza saalangira banoonyereza n'eŋŋamba nze nga Nnaalinya w'Olubiri bagamba mwe bava kansituke nesituka n'abamawulire ne tugenda ne osiwa wano kubanga ye yali akooye entalo za wano n'agamba kangende neerabireko n'aŋŋamba nti sibangako omulangira njogera nga ndi musajja mu Katuliki n'ekifaananyi n'akireka nti ndi musajja wa Ngabi. Bwe twogeddeko ne mulekwa Musanje alambuludde bw'ati ku nsonga eno. Naye ffe nga ffe twagala bwenkanya tugenda tutereke kitaffe okwosa enkya, tugenda mutereka ekibibi nga bwe tukola ensonga za DNA. Kyetusuubira nti bwe tunaayita mu kkooti tujja kufuna amazima era ensi yonna ekitegeere kyetwogera kyekituufu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.